Essuula ey'okuna mu kitabo kyaffe Amaanyi g'obuntu ekyawandiikibwa Simon Ssenkaayi. Omutwe gw'essuula eno okwolesebwa. Ekyokwefumiitirizaako. Okutunula kirungi naye okulaba kya nkizo. Mu nsi ndabye nga nfunye ebyo byokka bye ndaba, si bye njagala. Naye ggwe bw'otunula olaba ki? Okwolesebwa kwa mirundi egiwerako. Omuntu asobola okufuna okwolesebwa okuva eri omuntu omulala, oba okuyita mu kuloota oba mu birowoozo. Omuntu teyatondebwa kukola buli kimu mu nsi. Yatondebwa n'aweebwa obusobozi okusukkuluma mu kintu kimu ebirala byonna kwe bizimbirwa. Katonda tadiibuuda. Buli muntu omutonde yamuwa ekyenjawulo ku mulala, era kino nga y'enkizo y'omuntu eyo eri abantu bonna abalala. Kyova olaba mu nsi tewaali badde muntu alemesa mulala oba alwanyisa mulala, kubanga teri afaanana munne. Kisoboka okusanga abantu abakola ekintu ekyefaanaanyiriza, naye teri asobola kukola ky'okola mu nkola y'emu nga bw'okikola. Olunaku lw'otegedde kino lw'okoma okuwalana n'okulwanyisa abalala wamu n'okwetya. Okwolesebwa kw'olina teri muntu yenna mulala akulina, era buli lw'okutunuulira n'okutuulira oba weesimirako ttaka. Okwolesebwa kye ki? Okwolesebwa bwe busobozi okulengera okusukka kaakano n'osobola okutonda ekiriwo kyokka nga tekirabika. Ekitabo kino kyaggwa nga sinnaba na kutandika kukiwandiika. Nakirengera mu nze munda, ne nkiteekateeka nga nsinziira munda, era ne nkimaliriza olwo ne ndyoka ntandika okubaako kye nkola okukiwandiika. Mu nsi okusooka okulaba ekintu munda kya nkizo n'okusinga okukola obukozi ekintu ky'osanze. Ffenna mu nsi tulinga abasiizi b'ebifaananyi. Afuna olupapula n'ebisiiga n'abiteeka mu kifo. Agenda okutandika okusiiga ekifaananyi aba yakimala dda mu ye nga n'okutandika tannaba. Era ekisinga obukulu mu bulamu bw'omuntu bwe busobozi okukola ebyekwese mu ye. Kino kye tuyita okwolesebwa. Ekiseera kituuse butandike okubaawo mu bugenderevu, oleme kulinda mbeera kukusindiikiriza. Okyalina obudde n'ebiseera okukola ebintu mu butuufu bwabyo. Osaanidde okumanya entuuko y'olugendo lwo mu bulamu bwo olyoke otambule. Oteekwa okumanya entambula yo ova ku ki era bw'okimaliriza odda ku ki. Okwolesebwa bwe busobozi okulaba ebiseera ebijja nga tebinnabaawo. Era okwolesebwa kitegeeza waliwo by'osuubira ebisinga ku by'olina kaakano. Kino kye kikuwa essuubi n'okukkiriza okukola ebintu ebirowoozebwa abalala okuba nti tebisoboka. Kyokka ggwe n'obikola olw'okuba walaba dda nti bisoboka. Okwolesebwa kintu kya muwendo nnyo kubanga kikuleetera okukkiriza mu nsi esinga. Era okwolesebwa omuntu kwafuna mu bulamu kumusobozesa okuleetawo embeera gy'akkiririzaamu. Abantu abasukkulumu newankubadde babaawo mu lwaleero, kyokka amaanyi bagateeka nnyo mu biseera eby'omu maaso. Newankubadde okubaawo mu lwaleero kikulu, naye okutunula mu maaso kya nkizo nnyo. Amakulu g'okwolesebwa. Bw'oba olina okwolesebwa, omanya olugendo lwo lwonna, omanya ky'olina okukola, ate buli lw'omanya ky'olina okukola, omanya ne ky'otalina kukola. Kyokka singa oba tolina kwolesebwa, okola ebintu bingi by'otosaanidde kukola. Ekyokubiri, bw'oba n'okwolesebwa, osobola okumanya buli kintu mu lugendo lwo,
era buli lw'omanya ky'oteekwa okukola ofuuka omukulembeze anti oba ttaala ey'ekitangaala eri abalala. Omuntu yenna ateekwa kukulemberwa kwolesebwa kwe mu buli ky'akola. Era ekintu kwolesebwa kye kikyasinga okukuumira abantu ku mulamwa. Embeera ne bw'eba nzito kwenkana ki, omuntu alina okwolesebwa agiyitamu, si lwakuba mugumu nnyo, naye olw'okutegeera nti byonna ebimwetoolodde kaakano by'ayitamu bya kiseera. Ky'ova olaba obwavu si kye kizibu, naye obutamanya ki kyakukola okuva mu mbeera eyo. Olw'okuba tolina kwolesebwa era teri muntu wa nkizo akumanyi, abantu abasinga baavu lwakuba teri amanyi ki kye bali. Okwolesebwa kukuyamba okwezuula eri ensi, era olw'okuba ensi ekumanya, nabo bamanya ki kye balina okunona okuva ewuwo. Bw'oba oyagala obuwanguzi tobunoonya, zuula okwolesebwako ofuuke omuntu ow'omuwendo, ensi ejja kukunoonya. Ebintu nga zaabu, ffeeza, amazzi, amafuta n'emmere tubinoonya yonna gye biri lwakuba byafuuka eby'omuwendo mu bulamu bwaffe, era y'ensonga lwaki tubisasulira ensimbi nnyingi ddala. Kale naawe oteekwa okukola ennyo ofuuke omuntu ow'omuwendo nga zaabu oba ffeeza oba emmere, ensi esobole okukusasulira obuwanana okukufuna. Okutuuka ku kino biva mu kwolesebwako okukuyamba okuzuula ekirabo kyo, okikoleko osobole okufuuka ow'omugaso eri abantu abalala, balyoke basasulire ekyo ky'oli. Ekyokulabirako, olunaku olumu nayitibwa okwogera mu kampuni emu ey'amasimu wano mu Uganda. Omuntu eyateekayo erinnya lyange yali akola mu kampuni eno. Kyenva mwebuuzaako nti nsabe ssente mmeka nga bwetera okuba enkola y'abantu abali mu mirimu egy'okwebuuza oba okubuuza, consultancy. Ye kwe kumbuuza nti gwe ozitowa kyenkana ki? Namuddamu nti omulimu ogwo nsobola okugukolera obukadde 2. Ye kwe kuŋŋamba ezo z'ozitowa? Konze bampadde essaawa 2, ezo ziba za bwenkanya. Kyenva mmubuuza nti singa obadde ggwe walisabye ssente mmeka? Nagwawo ekigwo bwe yaŋŋamba nti singa abadde nze yalisabye obukadde 4. Kyava ŋŋamba bw'ati, bulijjo nkuwa ekitiibwa, ate ne be nagambye erinnya lyo bonna baasanyuse kubanga bakutwalira waggulu. Era singa osaba ensimbi ezikka wansi w'obukadde 4, ojja kuba onswazizza nnyo kubanga nkukkiririzaamu nnyo ate era onsinga. Abantu bonna be tubadde tuyita abakola ekyefaanaanyirizaako ky'okola basaba n'ensimbi ezisoba ku ezo z'osaba. Kyenva mpandiika nga nsaba obukadde 4.5. Oluvannyuma lw'olunaku lumu nafuna essimu okuva ew'omuntu avunaanyizibwa nga musanyufu nnyo ng'ensimbi bazikkiriza awataali na kuteesa era nga beesunze nnyo omusomo gwange. Mu nsi teri muntu akuwa muwendo okuggyako ng'omukkirizza. Kyetuva tugamba nti zimba omuwendo mu ggwe mu kifo ky'okunoonya okufuna. Amaanyi gonna gateeke mu kuzimba omuwendo ogukulimu osobole okufuuka ow'enjawulo. Weefumiitirize ku kino. Singa obadde oyagala ojjukirwe, abantu b'osisinkana mu bulamu bwo bayinza kukujjukirako ki? Kino nno kintu kikulu nnyo, kubanga bwe baba nga tebalina kye bakujjukirako, kitegeeza mu ggwe omuwendo tebagulaba, olinga abalala bonna aba bulijjo. Wano ewaffe tulina abantu bangi be tujjukira buli lwe tubaako ne kye tuwulidde oba ekyogeddwa. Okugeza, kiki ekikujjira mu birowoozo oli bw'ayogera ku linnya Golola Moses? Kiki ky'ofuna mu bwongo bwo ng'owulidde erinnya eryo? Nkikakasa buli muntu awulira erinnya eryo ekigambo ensambaggere kimujjira mangu mu bwongo. Lwaki? Yakola kyonna okuggyayo omuwendo mu ekyo kyakkiririzaamu.
ate ggwe bwe boogera erinnya lyo abantu balowooza ki? Ekisinga okututawaanya mu nsi era ne tutawaana nnyo kwe kuba nti omuntu talina kye yeekakasa mu bulamu bwe. Kiki kye tuyiga mu kino? Kola nnyo ozuuleyo ekintu kimu kyokka bwe kiti, okiyige era okikakase, wabenga tewali muntu asobola kukubuusabuusa naddala ng'ekintu ekyo kyogeddwako, nga tewali muntu yenna asobola kukubuusa maaso naddala nga boogedde ku kintu ekyo. Okwewaayo okubaako ky'okakasa mu bulamu bwo y'ensibuko y'okugaggawala. Kyokka kirema bangi, kubanga okutuuka ku ddaala ng'ensi eriko kyekumanyiiko kitwala ekiseera kinene ng'okola ekyo ky'okkiririzaamu. Bwe weetegereza obulungi, ensi ejjudde abantu abali awo ng'omuntu talina kye yeekakasa. Naye bw'oba ng'osobodde okusoma oba okuwuliriza ekitabo kino, wejje mu abo ofuuke ow'enjawulo. Salawo leero era kati ogambe nti mu kiseera kya myaka 10 egiddako nga Katonda akuwadde obulamu n'omukka, ogenda kuba ekintu eky'enjawulo. Obeeko ekintu ky'okola mu bugenderevu ng'olina ky'otunuulidde mu bulamu, ekigenda okuleeta abantu okuva ebule n'ebweya nga banoonya ggwe olw'ekintu ekyo ky'okola obulungi okusukkuluma ku balala. Olumu Mukama waffe yagamba nti, nze mugaati gw'obulamu, teri ajja gye ndi n'asigala nga muyala. N'ayongera n'agenda mu maaso, nze mazzi ag'obulamu, teri anywa ku nze n'asigala nga muyonta. Ebintu bino bw'obisoma olaba nga yali alaga omuwendo ogumulimu. Kino kyaleetera abantu bangi nnyo okumugoberera okusobola okunywa ku luzzi olw'obulamu bawone ennyonta. Gwasoma kino oba awulira kino, kiki ky'olinamu obukugu? Kiki ekireetera abantu abalala okujja gy'oli? Ekintu kyokka ekisobola okukuyamba okuzuula ekkubo ly'omu nsi n'okumanya ky'oteekeddwa okukakasa bakiyita okwolesebwa. Bangi abalowooza nti okwolesebwa kwe kutunula oba okulaba. Enjawulo eri luddawo. Okutunula bwe busobozi okulaba ebintu nga bwe biri. Buli muntu asobola okutunula, kyokka si buli muntu atunula nti alaba. Okutunula kikolwa ky'amaaso ag'ensi gano ge tulina. Bangi abatunula nga tebasobola kulaba, si lwakuba balina obulemu bw'amaaso, nedda, naye lwakuba tebalina kwolesebwa okusobola okulaba bye batunuulira bazuule ebisingawo ku ebyo bye balaba. Eno y'emu ku nsonga lwaki n'emikisa mingi gituyitako, kubanga gyekweka nnyo mu bikaluubiriza oba mu kukaluubirizibwa. Ate okulaba kye ki? Okulaba kwe kwolesebwa. Buno bwe busobozi okulaba ebintu nga bwe biyinza okuba. Okutunula kwe kulaba ebintu nga bwe biri. Okwolesebwa kwe kulaba ebintu nga bwe biyinza okuba. Nga bwe tugambye, buli muntu asobola okutunula era n'okulaba ekintu nga bwe kiri. Naye bameka abasobola okulaba ekintu nga bwe kiri, si nga bwe kiri, naye nga bwe kyalibadde? Okulaba ekintu nga bwe kyalibadde kitegeeza omuntu okuva mu kutunula obutunuzi n'alaba ate n'afuna okwolesebwa engeri empya ekintu gye kiyinza okuba. Ekyokulabirako ky'abavuga boodabooda e Kampala. Guno mulimu mulungi kubanga be gubeezaawo bangi ddala, ate n'abakoze eby'amaanyi bangi okuva mu mulimu guno. Buli muvuzi akeera n'ajja e Kampala n'akola, olunaku nga luzibye n'addayo eka ate n'alinda olw'enkya. Naye ebiseera ebijja okusinziira ku bubonero n'okwolesebwa, abantu bano bajja kuyimirizibwa e Kampala. Kaakano omuntu alina okwolesebwa yalibadde asobola okulengera okusukka ku kyalaba n'amanya kiki ekiyinza okubaawo, olwo n'asobola okweteekateeka obulungi. Kino kye bayita okwolesebwa. Okugezesa okwolesebwa. Oluvannyuma lw'okufuna okwolesebwa, ensi etandika okukugezesa okusobola okukakasa oba ddala olina okukkiriza eri ekyo ky'okola. Waliwo by'oteekwa okumanya ku kwolesebwa osobole okukuteeka mu nkola, kubanga bangi abaakoowa olw'okulemererwa okuvvuunula
oba okusoma obubonero kye butegeeza eri oyo afunye okwolesebwa. Okwolesebwa kuva eri Katonda eyamanya olugendo lwo nga tonnaba na kubaawo. Era okwolesebwa kw'ofunye bwe kuba nga kuva eri Katonda, ogenda kuyita mu kugezesebwa kungi ddala. Oteekwa okutegeera nti okusoomooza kitundu ku bulamu bwaffe. Omuntu yekka atasoomoozebwa ku nsi kuno y'oyo assizza ogw'enkomerero. Kale okwolesebwako bwe kuba nga kwa ddala, okusoomooza tekubaawo kukuziyiza kutuuka ku kyoyagala, nedda, wabula okukakasa okukkiriza oba ddala kunywevu. Era ekimu ku bisinga obukulu omuntu okusoomooza kwafuna mu bulamu kusinziira ku bugazi n'amaanyi g'okwolesebwa kw'alina. Omuntu alina okwolesebwa okunene ateekwa okulindirira okusoomooza okunene. Teri kkubo lya kumpi. Omuntu alina okwolesebwa okw'okukulembera ekyalo tasobola kusoomoozebwa kye kimu n'omuntu alina okwolesebwa okw'okufuga eggwanga eddamba. Obusukkulumu bw'okwolesebwako mu nsi bwe bugulumivu bw'ensozi z'olina okulinnya. Bw'olaba okugezesebwa kukujja ku kwolesebwako, kabonero akalaga nti tekwali kutuufu era si kwa Katonda. Ebiseera ebimu okwolesebwako kusobola okukukyayisa ababo, kusobola okukukosa mu bulamu bwo, oba kusobola n'okukuteeka mu nkomyo okumala ekiseera ekiwanvu. Kyokka yonna gy'oba oteekeddwa, oteekwa okusigala ng'ogoberera era ng'okkiririza mu kwolesebwako. Era ne bwe liba kkomera, oteekwa okuliyingira n'okwolesebwako okutuusa lw'olifuluma ng'okulina. Omu ku bakulembeze abaakyusa eggwanga lya South Africa era ne bakola ky'amaanyi nnyo okulwanyisa obusosoze mu langi ye Madiba Mandela. Omwami ono ng'amaliriza okusoma amateeka mu ggwanga lya Bungereza, yakomawo mu ggwanga lye okutandika okulwanyisa obusosoze mu langi obwali bukuumidde abaddugavu mu bwavu obutagambika. Mu kitabo kye kye yatuuma olugendo oluwanvu ery'eddembe, Long Walk to Freedom, yamanya era n'akkiriza nti ekkubo lye lye yali akutte mwalimu okusibwa, okukubwa n'okufa. Kyokka agamba nti ogwo gwe muwendo gwe yalina okuwaayo olw'okwolesebwako. Ng'ali mu kkooti awozesebwa, yayogera ebigambo ebijjukirwa era ne bigumya buli mulwanirizi wa ddembe nti bwe kiba ng'okulwanirira obwenkanya yali ndowooza mbi, yali mweteefuteefu okugifiirako n'okugifiiririra. Wano yasalirwa ekibonerezo kya kusibwa mayisa olw'okusekeeterera gavumenti eyali mu buyinza. Newankubadde essuubi lyalabika ng'eriweddewo, Mandela yanyweza okwolesebwa kwe okwa South Africa ey'eddembe eri buli munnansi, okutuusa lwe yafuluma ekkomera mu butongole oluvannyuma lw'emyaka 27. Newankubadde yali akuze mu myaka, naye okwolesebwa kwe okwo kwe yayingira nakwo ekkomera, yafuluma nakwo era okukkakkana yafundikira afuuse omukulembeze w'eggwanga eryo omulonde era omuddugavu eyasooka eyateekawo eggwanga eppya buli muntu mwe yali asobola okweyagalira. Naye twebuuzeemu, singa yakkiriza okuweebwa akafo okuva eri abo abaali bamunyigiriza, singa yakoowa n'asaba ekisonyiwo okuva eri abo bakyeruppe, oba singa yayiwayo okwolesebwa kwe n'abantu abaali bamukkiririzaamu ne yeegatta n'abazungu, nsuubira nti eggwanga eryo lyali tutte ekiseera okukyuka n'okusingira ddala yalifiiridde mu buswavu obutagambika. Okusoomooza ne bwe kujjira omuntu alina okwolesebwa okuva eri Katonda, asigala atambula kubanga tatunuulira by'ayitamu, amaaso agakuumira ku nkomerero y'okwolesebwa kwe. Naye ggwe weebuuze kino, oli mwetegefu okusigaza okwolesebwa kwo emisana mu ttuntu n'ekiro mu ttumbi? Bw'olaba okoowa mangu ng'osoomoozeddwa n'otuuka n'okulekayo ekyo ky'okola, omanyanga nti ebyo byali birooto bulooto, si kwolesebwa okwannamaddala. Nelson Mandela ajjukirwa
kubanga yakkiriza okwebaka mu nkomyo emyaka egyo gyonna olw'okwolesebwa kwe. Oli mwetegefu kufiirwa ki osobole okukuuma okwolesebwa kwo? Osobola okukkiriza okufiirwa emikwano? Osobola okukkiriza okuddayo ku ssomero ku myaka egyo? Osobola okweresa akalimu ako akakuwaniridde emyaka gyonna ne kakuleetera okwongezangayo by'olina okukola? Osobola okutuuka okuwaayo obulamu bwo eri ekyo ky'okkiririzaamu? Osobola okweresa otulo tw'osinga okwagala osobole okukolerera okwolesebwa kwo? Osobola okweresa ensimbi ezo olw'ekitiibwa ky'owa okwolesebwa kwo? Ebibuuzo bino byonna byebuuze ng'oli wekka. Bw'olaba bikaluba, olwo mu nsi onoobanga mugoberezi w'abalala. Okwolesebwa okutuufu, okutegeera olunaku lw'ozuula ekintu ky'oteekwa okufiiririra. Oteekwa okwebuuzanga, mukululo ki gw'oyagala okuleka? Byafaayo ki by'oyagala abaana n'abazzukulu basange? Kyangu okufuna okwolesebwa, naye obumalirivu okugoberera okwolesebwa kwo kye kisinga obukulu. Okukakasa okwolesebwa. Katwefumiitirize ku ngeri gy'oyinza okukakasaamu okwolesebwa kwo. Abaddugavu tulina okuyiga okuwandiika ebirowoozo byaffe. Eno y'engeri yokka omuntu gy'ayinza okutegeera amaanyi g'ebirowoozo bye. Mu kukakasa okwolesebwa kwo, bino wammanga bikulu. Ekisooka, kintu ki ekyo ky'oteekwa okukola okusobola okussaawo omukululo gwo? Wano tutegeeza ekintu ky'osobola okukola ne kitasiimuulwawo. Tekitegeeza ekintu eky'amaanyi ennyo, nedda. Mu Uganda kijja kuba kizibu ddala okusiimuulawo abantu nga Golola Moses. Omukululo gwe mu muzannyo gw'ensambaggere yaguzimba ng'asaaga, kyokka muggumivu. Talina wantu w'ayinza kugenda n'atafuna ky'ayagala, anti okwolesebwa kwe kwe kwamukolera ekkubo. Mu butuufu si ye yasooka okuzannya omuzannyo ogwo, naye yaguteekamu ekyenjawulo olw'okwolesebwa kwe. Waliwo omukazi eyayiwa omuzigo ogw'omuwendo ku bigere bya Yesu. Yakola ekintu ekiri awo ekitakkirizika, kyokka ekyamuyingiza mu byafaayo n'okutuusa kati asomwako newankubadde erinnya lye terimanyiddwa na wa gy'azaalwa, naye ekikolwa kye yakola kyo n'okutuusa kati kyogerwako. Bayinza n'obutajjukira linnya lyo, naye ekyo ky'okoze kiribaleetera okunoonyereza ku linnya lyo. Ekyokubiri, tolowooza kukola balala bye bakola. Kituufu, tewali ku nsi kye tugenda kukola nga tekikolwangako. Olina omukisa munene okusinga abaakusooka kubanga eby'okuyigirako olina bingi ddala. Kale newankubadde osobola okuba nga ky'okola waliwo eyali akikozeeko, kyokka ekyenjawulo enkola gy'okolamu ekikyo yankiza okusinga abaakikola. Bwe kityo tokoppa, kubanga okukoppa kitta enjawulo ekulimu. Wazaalibwa era n'oweebwa ekintu ekyenjawulo ky'osobola okukola omulala ky'atayinza. Okugeza, tosobola kuvaayo n'okoppa Golola Moses, anti okwogerera okwolesebwa kwe kimufuula ow'enjawulo n'okusinga ensambaggere. Kyangu omuntu okugenda alaba omuntu ayitibwa Golola kawandula bigambo n'okusinga okulaba bw'azannya ensambaggere. Oyinza okulowooza nti omusinga okuzannya omuzannyo ogwo era n'okoppa ogenda oguzannye, naye tosobola kukola kyakola. Waliwo ebintu bingi ebitannakolwa, ennyimba nnyingi ezitannayimbwa, emizannyo mingi egitannazuulwa, endwadde nnyingi ezitannafuna ddagala, emirimu mingi egitannatandika. Osobola okuba omu ku bantu abatandika ekintu ekyo. Kale, newankubadde osobola okuddamu essuubi olw'abo abawangudde, naye tokyusa kkubo kugoberera bo. Naawe baako ky'olemerako, okizimbe bakumanye olw'ekyo. Ensi eteekwa okufuna omuntu alinga ggwe gw'erijjukira. Oyinza obutawandiika kitabo kumanyibwa olw'ekyo, kubanga kisoboka okuba
nga si kwolesebwako. Naye buli ky'osalawo okukola kikole n'obulamu bwo bwonna, amaanyi go gonna, amagezi go gonna, obusobozi bwo bwonna, na buli kintu kyonna ky'olina osobole okujjukirwa olw'ekyo. Eno y'emu ku nsonga ezimpalirizza okuwandiika n'okuteekateeka ebirowoozo bino nga njigira ku abo abaasooka, ebyo byempitamu ne byendaba, osobole okumanya ebintu bino ebikusike mu lulimi olutegeerekeka. Bangi ababisisinkana ne basooka kunoonya ngeri ebinafuya okusinga okubaako kye bayigiramu okugoberera okwolesebwa kwabwe. Era nzikiriza nti naawe watondebwa okubaako ekyenjawulo ky'owaayo eri ensi. Ekintu ekyo nga kisobola okuwa abalala obulamu, eyo y'ensonga lwaki ogoberera byonna bye tukola. Amaanyi g'okwolesebwa. Omuntu ng'afunye okwolesebwa kwe mu nsi, waliwo ebintu bingi nnyo ebikyuka olw'ekyo. Era emu ku nsonga eyamba omuntu okutambula mu bulamu bwe nga mwegendereza era nga yeekuuma eri okusoomooza kw'ensi eno, kubaako kintu kyakkiririzaamu. Omuntu bw'ategeera okwolesebwa kwe, obulamu bwe bukyuka nga tamanyi anti okwolesebwa kusembeza bangi ate ne kutwala bangi. Ebimu ku byo bye bino. Ekisooka, okwolesebwa kuyamba omuntu okumanya ebiseera bye eby'omu maaso. Mu kitabo Amaanyi g'Obuntu, ekintu biseera bya mu maaso tekiriiyo. Twalaga nti ebiseera bye eby'omu maaso oba ebiseera by'omu maaso eby'ensigo y'omuyembe biri mu yo munda. Bwe kityo singa temera eba ekomyawo. Omuntu bw'azuula okwolesebwa kwe, amanya olugendo lw'alina okutambula, ekitegeeza ekintu ekiyitibwa ebiseera by'omu maaso oba ebirina okubaawo abimanya, olwo n'asobola okulondako ekituufu. Okwolesebwa eba ttabaaza eraga omuntu ebijja, olwo n'agoberera ebyo by'alaba. Ekyokubiri, okwolesebwa kukulondera n'emikwano emituufu. Buli lwafuna okwolesebwa kw'obulamu bwo, otegeera ebiri mu lugendo lwo. Bw'omanya wa gy'olaga, osobola okumanya abantu be weetaaga mu lugendo olwo, wamu n'abo abayinza okufuuka omuzizigo mu lugendo lwo. Bagamba ebinyonyi eby'amabala agamu bibuukira wamu. Mu kitabo Amaanyi g'Obuntu, empagi ey'okuna eyamba omuntu okutuuka ku kyayagala mu nsi bantu. Omuntu yeetaaga abantu okutuukiriza okwolesebwa kwe, kyokka era omuntu alina okweggyako abantu abamu okusobola okutuukiriza okwolesebwa kwe. Waliwo abantu abalungi wamu n'ababi eri okwolesebwa kwe. Bano osobola okubamanya singa ozuula okwolesebwa kwo, anti omanya asaanidde n'atasaanidde. Mukwano gw'omuntu y'ani? Mukwano gwo ye muntu omumalirivu era omwetegefu okukuyamba okutuukiriza okwolesebwa kwo. Mu nsi bw'oba oyagala okuba omusukkulumu, weewale nnyo abantu abalabira ebintu okumpi, anti buli lw'omubuulira ky'oyagala okukola nga tannakusanyukirako n'okukuzzaamu amaanyi, asooka kukubuulira nga bwe kiri ekizibu. Asobola n'okukola okunoonyereza ku bantu abaakikola ne balemwa, byonna ng'abikola okukukakasa nga bwe kiri ekizibu. Bw'oba oyagala buwanguzi, yawukana n'abantu abaalemwa. Waakiri ebitabo nga bino by'oba ofuula emikwano gyo egisinga. Ekyokulabirako, Mariya bwe yali olubuto lw'omulokozi, malayika yamugamba agende Erizabeeti okumuyambako. Lwaki? Okusooka, Zabeeti yalina obumanyi ku by'embuto kubanga olulwe lwali lukulu, era Mariya olwatuuka bw'ati Erizabeeti, omwana we munda n'asamba. Noonya abantu abakuleetera okuwulira amaanyi agakwongerayo, agakugumya n'okukuzzaamu essuubi, nga buli lw'oba nabo weeyongerako bweyongezi so si okukendeerako. Buli muntu atalaba ky'olaba, buli muntu atalaba ky'olaba era akugamba nti kireke, mwesonyiwe, kubanga mu nsi tebakutondangako kukola mikwano. Wajja kutuwa ekyo ky'olina.
era bw'oli kituwa emikwano emituufu giri kweyunira. Tokyawa bantu naye baweemu obudde okole ebibyo. Singa ozuula nti mu mikwano gyo gw'osinga kabonero akalaga nti tokyayiga, bakuume naye kwanayo abalala abakusikiriza okwongera okukola ennyo n'okugenda mu maaso. Ekyokusatu, okwolesebwa kukuzuulira okutegeera. Buli lw'olengera obusukkulumu bw'enkomerero y'okwolesebwako, otandika okunoonya okumanya n'okutegeera ku ngeri gy'osobola okutuukayo. Omuntu atalina kwolesebwa kwa nkizo tanoonya magezi. Buli kiseera alowooza nti gaalina gamala. Kyokka oyo ategedde gy'alaga aba n'ebimusoomooza biyitirivu ekimuleetera okwebuuza ku bamanyi, okusoma ebitabo, okunoonya ennyo ku ngeri gy'ayinza okuvvuunuka ebyo ebimusoomooza. Mu kutawaana okwo kwonna yeesanga ategedde ebintu bingi by'ataalitegedde era azuula bingi by'ataalizudde singa aba talina kimusumbuwa. Kale ebitabo nga bino biwandiikibwa okukuyamba okubaako by'omanya ku bulamu. Kyokka omuntu atalina kino kigendererwa ky'amaanyi ayinza obutatwala biseera kusoma bintu nga bino newankubadde biwandiikiddwa mu lulimi lw'ategeera. Bw'ofuna okwolesebwa mu bulamu, ofuna embeera ekuleetera okunoonya era n'ozuula amagezi. Ekyokuna, okwolesebwa kukuzuulira obulamu obujja. Omuntu ategedde gy'alaga, enneeyisa ye ekyuka okusinziira ku biruubirirwa bye. Osanga abadde takola dduyiro ng'amukola asobole okukuuma obulamu. Abadde tasaba ng'asaba Katonda amusobozese. Abadde tatereka nsimbi ng'atandise okutereka olw'okumanya ebiruubirirwa bye. Abadde amalira ebiseera ebisinga ku sineema nga takyaziraba asoma mu bitabo. Abadde omukyakaze atandika okwekomako. Omunyuwaddanga atandika okusala amagezi agakendeeza omwenge ate oba oliawo n'okuguvaako. Abadde tazannya mizannyo atandika okugyetabamu. Bino byonna bibaawo eri omuntu alengedde gy'alaga. Era okusoomooza okusinga okunene mu bulamu bw'abantu si bbula lya nsimbi, naye omuntu okuzuukuka nga tamanyi kiddako kiruma nnyo. Ebintu ebitwala ebiseera byo ebisinga biteekwa okuba nga bikwatagana n'okwolesebwako. Kati nga nze okusoma ebitabo nga nnoonya okwongera okumanya endowooza z'abalala kitwala ebiseera byange bingi nnyo. Oteekwa okufuba okulaba ng'ebintu by'osinga okwagala era ebitwala obudde bwo obusinga nga birina kye byongera okwolesebwako n'emikwano egikusobozesa okutuuka ku ky'oyagala. Ekyokulabirako ekyangu, ensimbi z'oguzeemu ekitabo kino waali zikozeemu ekintu ekirala kubanga tuli mu biseera bizibu ddala. Naye bw'okisomye olina bingi by'oyongedde okuyiga n'okutegeera. Buli ky'okola leka kibe nga kya nsonga. Okwolesebwa kukusalirawo ebintu bingi omuli by'olya, engeri gy'okozesaamu ensimbi zo, engeri gy'oteekateekamu olunaku lwo, engeri gy'otambuzaamu obulamu bwo n'ennono z'obulamu z'ogoberera. Kale okwolesebwa kintu kikulu nnyo eri obulamu bw'omuntu yenna kubanga kukumulisiza ekkubo era ne kukuyamba okubaawo mu ssuubi. Okwolesebwa kukuyamba okufuna obukkakkamu mu bulamu n'otobeera ku bunkenke buli kiseera olw'ebyo by'otolina. Buli omuntu lw'aba nga atunuulidde ebyo byokka by'atalina, kimukugira okulaba by'alina asobole okubikozesa okubiggyamu omukisa. Era ekintu ekisinga okulemesa abangi okutuuka ku bye baagala si bintu bye batalina, wabula ebyo bye balowooza bye balina okuba nabyo okusobola okuba abajjuvu. Kino kikwatirwa bangi wansi nga n'emikisa emitono gye baalikozesezza okwebeera tebagiraba, anti buli kadde baluubirira okufuna ebyo ebibali ewala. Okuwandiika okwolesebwako. Mu nteekateeka y'enjigiriza y'abaddugavu temwali kintu kuwandiika nnyo naddala wano ewaffe. Okusoma n'okuwandiika bitandise ku mirembe gya Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye eyayita wano abazungu okuleeta enjigiriza yaabwe, era muno mwe mwali okuyiga okuwandiika n'okusoma. Engeri yokka amagezi gye gaatambulangamu
okuva ku mulembe ogumu okutuuka ku mulembe omulala. Kwalinga kuyita mu byoto abakulu kwe baagabiranga amagezi eri emigigi emito. Mu mulembe gwe tulimu, omuntu asaanidde okuyiga okuwandiika okwolesebwa kwe asobole obuteerabira by'alina kukola. Kale n'olw'ensonga eyo bino bikulu nnyo ng'owandiika okwolesebwa kwo. Ekisooka, okwolesebwa kuteekwa okuba nga kutegeerekeka era nga kwangu. Buli muntu asaanye okufunayo ekiseera eky'okusiriikirira asobole okwewuliriza. Bw'osoma ebyawandiikibwa ebitukuvu, bannabbi bonna baafunangayo obudde okwambuka ku nsozi okusobola okufuna okubikkulirwa n'okwolesebwa ku nsonga ez'enjawulo. Bw'otunuulira mu biseera eby'okusaba, omuntu asabibwa okuzibiriza. Lwaki? Kubanga omuntu atunula talaba, wabula oyo azibiriza aggula amaaso ge ag'omwoyo okusobola okulaba ebiri munda mu ye. Amazima, ekintu kusiriikirira kikulu nnyo, oba oli awo n'okusinga okusaba, anti asirise yekka yasobola okuwulira ensi emwetoolodde kyegamba. Ensonga lwaki tosobola kuwulira, kubanga ensi ekwetoolodde ereekaana nnyo nti tofuna biseera bya kuwummula kunoonya ky'oyagala. Okwolesebwako tekuli bweru wa bulamu bwo, naye munda mu ggwe. Ebintu byonna bye tuli, Katonda yabituteera mu kifo we tulina okubisanga. Ebiseera byo eby'omu maaso tebiri mu biseera bijja, wabula bikwatiddwa munda mu ggwe. Era ng'ekibira bwe kitaba bweru wansi, naye munda mu nsigo, naffe okwolesebwa kwaffe kuli mu ffe munda, ate mu kiseera kino kaakano. Kale kirungi nnyo okufuna ekiseera eky'okusiriikirira, naddala ng'oyingidde mu kusaba. Tosobola kuwuliriza mwoyo gwo ate ng'eno bw'oyogera. Okuwuliriza kusinga okwogera ebigambo ebingi. Tosobola kuwulira Katonda ky'agamba nga ggwe osinga okwogera ekiseera ekisinga mu ssaala. Oteekwa okuyiga okuwuliriza oluvannyuma lw'okusaba, olwo olyoke okakase okwolesebwako mu bulamu bulukufu bwako. Ekyokubiri, wandiika mu kitabo byonna by'oyaayaanira. Lowooza ku bintu byonna bye waali agadde okukola nga tonnaba kufa. Ebyawandiikibwa ebitukuvu bitusuubiza nti Katonda waakutuwa byonna eby'okuyaayaana kw'emitima gyaffe. Kale wandiika ebintu ebyo byonna by'ozza olowoozaako naye nga tobiwa budde bumala. Ebirowoozo ebyo by'ozza ofuna ge gabadde amaloboozi ga Katonda eri obulamu bwo. Eddoboozi lya Katonda lyangu nnyo era kyetuva tutafaayo nnyo kuliwuliriza. Katonda ayogera mu ngeri nnyingi, kyokka katulabe essatu ez'enkizo. Esooka, ayita mu birooto. Omuntu n'aba nga yeebase n'aloota. Eyookubiri, akozesa akamwa k'omuntu. Omuntu n'akugamba ekintu nga ddala kyekyo ky'obadde olowooza. Esembayo, akozesa ebirowoozo byaffe. Engeri eno esembayo ndabye nga nkulu nnyo, kubanga ne mu kuwandiika ekitabo kino ofuna ebirowoozo bingi buli lw'oba owandiika ku kintu. Nzikiriza nti olw'okuba mu ffe mulimu omwoyo gwa Katonda, tuyisibwamu nnyo obubaka obujja ng'ebirowoozo. Kirungi nnyo omuntu okuyita n'akatabo mwasobola okuwandiika ebirowoozo by'aba afunye mu lunaku, oluvannyuma ng'afunye akadde n'abyefumiitirizaako. Emyaka giyise nga Katonda ayogera naawe, ng'akuwa ebirowoozo ku ki ky'olina okukola, naye olw'okuba ensomesa yaffe etuteekateeka kuwuliriza biri bweru wa bulamu bwaffe, twesanga tetuwulirizza ndowooza ya Katonda eri mu ffe. Kale okwolesebwako kutudde mu birowoozo byo ebitakuvaamu ebbanga lyonna. Weegendereze nnyo ekirowoozo ekyo ky'ozza ofuna ebbanga lyonna nga tekigenda. Omwo mwe mwekwese okwolesebwako. Okwolesebwako kye kirooto ekizze kyeddiŋŋana emyaka egiyise, era bwe bwagazi bw'okukola ekintu obuzze bubaawo ebbanga lyonna. Okwolesebwako bwe bwagazi bw'okubaako embeera gy'okyusa mu bulamu bwo, mu kitundu kyo oba mu ggwanga n'ensi okutwalira awamu. Obulamu, omuntu omulamu asobola okufuna okulumwa buli lwatunuulira embeera ezimu.
Okulumwa okwo kuleetebwa okuba nti obuvunaanyizibwa okukyusa embeera eyo buba bwa muntu oyo afunye okukwatibwako. Naye olw'okuba tetulambikibwa ate tetunoonya kutegeera, eddoboozi ligenda lifa mpola mpola okutuusa omuntu lw'ava ku kintu ekyo. Bw'oba olumwa buli lw'obwako ekintu ky'olaba oba embeera gy'olaba, kabonero akategeeza nti oli kitundu mu kumalawo embeera eyo. Buli lw'ensanga omuntu atwalibwa okuba owa wansi, nnumwa nnyo, kubanga muli mpulira nga nina obusobozi bwonna okuba ekyenjawulo n'okumuyamba okufuuka ekyo ky'ayagala okubeera okuva mu kuyitibwa omuntu wa wansi. Wano we watudde okwolesebwa kwange okw'okusobozesa abantu okutegeera amaanyi gaabwe era ne bagakozesa okukyusa obulamu bwabwe ate n'obw'abalala. Era okwolesebwako kye kintu ekyo ky'oba oyogera ebiseera byonna ekikumalako emirembe. Era engeri ennyangu ey'okutegeera okuyitibwako okwekwese mu kwolesebwako kwe kwekenneenya embeera ekumalako emirembe. Ggwe oba watondebwa okugisalira amagezi. Buli lw'owandiika mu kitabo byonna by'oyaayaanira bikuŋŋaanye oggyemu ekigambo kimu. Ekyo kwe kuyitibwa kw'obulamu bwo nga kutudde mu kwolesebwako. Kale na bwe kityo kola bino wammanga. Wandiika mu kitabo ekintu ekyo ky'oyaayaanira. Kitimbe w'osula nga buli lw'ozuukuka okusaba osooka kwejjukiza. Kola enteekateeka y'obulamu bwo ng'osinziira ku kintu ekyo. Katonda akuwa kirowoozo naye takukolera nteekateeka. Buli lunaku funangayo ekiseera weefumiitirizenga ku ky'owandiise oyongere okukirongoosa. Weeteerewo olupimo olulaga biki by'olina okukola mu lunaku, sabbiiti, omwezi oba omwaka. Era buli luvannyuma lwa kiseera ekyo weetunulemu olabe bw'okola okusinziira ku nteekateeka yo. Obuyinza obuli mu bumanye. Bajjajjaffe baalugera ne bagamba nti obumanye bukira obuzira. Omuntu amanyiddwa ennyo asobola okuyita ku muntu omuzira, anti omuzira amanyiddwa abo bokka abaamanya ku buzira bwe. Kyokka omuntu amanyiddwa mu bulungi, kubanga buli w'atuuka wabaawo amumanyi, kale ye ayisibwawo olw'obumanye bwe. Obumanye bwe buvaamu obusukkulumu bw'omuntu, kubanga abo ababa bamumanyi olw'ekyo kyali bamusitulira waggulu era bw'atyo n'asukkuluma ku bo. Kyokka obumanye buleetebwa omugaso gw'omuntu oyo eri obulamu bw'abo abamumanyi. Omugaso gw'obulamu bw'omuntu eri abalala gubaawo olw'omuwendo oguli mu muntu oyo. Omuwendo ogwo guva mu biseera omuntu oyo by'atwala nga yeeteekateeka. Omuntu eyeeteekateeka amala kuzuula ekyo ekimwawula ku bantu bonna abalala. Kyokka ekimwawula ku balala kyekwese mu kuyitibwa kwe oba ekitone kye oba okwolesebwa kwe. Ate ekitone Katonda y'aba yakimuwa okuva mu ntandikwa. N'olw'ensonga eyo omuntu ayagala okusukkuluma asooka kudda eri Katonda we n'ategeera ekirabo oba okwolesebwa okwamuweebwa. Ekirabo ekyo kye kintu ekimwawula ku bantu bonna abalala, anti teba muntu amufaanana mu kirabo. Newankubadde buli muntu aweebwa ekirabo oba okuyitibwa, kyokka buli kirabo kyetaagako obukugu obukisobozesa okutinta. Obukugu buno buva mu kutendekebwa oba mu kuteekebwateekebwa ekiseera ekiwanvu ng'omuntu akola ku ekyo ekimwawula ku balala. Omuntu gy'akoma okuteekebwateekebwa akuza omuwendo mu ye, era abantu bonna batandika okulaba omuwendo ogumulimu. Olw'okuba omuwendo guba gulabika, afuuka ow'omugaso eri abantu abalala abamulaba. Gye bakoma okweyongera okulaba omugaso gwe, afuna obumanye obuva mu kukozesa okuyitibwa kwe okukwata ku bulamu bw'abantu abalala. Era obumanye gye bukoma okweyongera n'okugaziwa
omuntu oyo abantu bennyini bamusukkulumya ku bantu abalala. Kyokka okusobola okutuuka ku busukkulumu oteekwa okuba omugenderevu mu byonna by'okola. Obugenderevu mu lulimi Oluyudaaya kye kimu n'okuyitibwa oba okwolesebwa. Okuyitibwa kuno kye kintu ekinene ekivaamu okwolesebwa. Oteekwa okumanya ensonga lwaki okola ekintu ky'okola, ng'omanyi bulungi gy'okijja nawa gy'okitwala. Era ebintu byonna mu nsi bitambulira ku kwolesebwa omuntu kw'aba nakwo mu buli kintu. Weebuuze, lwaki okola by'okola? Lwaki osoma ekitabo kino? Buli lw'oba tonnakola kintu kyonna oteekwa okusooka okuba n'okwolesebwa kw'ekintu ekyo ky'okola. Ekyokulabirako, nga bwe tuzze tugamba, omusiizi w'ebifaananyi aba amanyi bulungi ky'agenda okusiiga nga tannaba kutandika. Era afugibwa ekyo ekiri mu ye, so si bino by'alaba, kubanga byonna ebirabika biva mu ebyo ebitalabika. Ekisiigiddwa kisooka kumalirizibwa nga tekinnasiigibwa. Bw'otyo tosobola kuwewula musiizi wa kifaananyi okutuusa ng'amalirizza ekisiige kye. Agenda okutandika okusiiga aba yakimalirizza dda munda mu ye. Teri musiizi wa kifaananyi ateekateeka kusiiga okuggyako ng'asoose kumaliriza mu ye ekyo ky'ayagala okusiiga. Era ne bw'aba ataddewo ky'agenda okusiiga, amala kukiteekawo n'akitunuulira n'akiraba bwe kifaanana, olwo n'alyoka asiiga, ng'asiiga asinziira ku ekyo ky'aba alabye. Katonda kyava ayogera mu byawandiikibwa ebitukuvu nti, namanya olugendo lwo gwe nga tonnabaawo. Yenna anaatonda ekintu asooka kukimaliriza mu ye nga tannakiteekawo. Kaaba omuntu yenna ayagala okutandika omulimu, alina okusooka okutambula olugendo lw'omulimu ogwo, n'alyoka amanya bw'anaalutambula. Ne mu kuzimba ennyumba eneezimbibwa esooka kutegeerwa era n'eteekebwa ku mpappula, olwo azimba n'azimba nga kyagoberera kyaggwa dda. Kale omuntu alina obugenderevu bw'ekintu tasobola kuggwaamu maanyi, ne bw'asanga okusoomooza okwenkana kutya, asigala atambula kubanga olugendo lw'aba alumanyi bulungi. Obugenderevu y'ensibuko y'amaanyi n'ensonga lwaki ekintu kikolebwa. Omuntu bw'amala okulaba omuyembe gw'ayagala ku muti, olwo n'alyoka alonda ejjinja erinaagukuba, era mu kukanyuga ejjinja afugibwa ekyo ky'aluubirira, era mugenderevu ng'akanyuga. Buli obugenderevu bw'ekikolwa lwe buba nga tebumanyiddwa, ensobi ezikolebwa ziba nnyingi, era n'okubuzaabuzibwa kuba kwangu nnyo. Kale si nsonga nkola gy'okolamu. Bw'oba tomanyi kuluubirira kwa Katonda eri obulamu bwo n'ekyo ky'okola, oba oyisa biseera, oyonoona maanyi go wamu n'ensimbi ezaalikoze ebintu ebirala, kubanga okubutaabutana kireetera omuntu okukola ensobi empitirivu. Ky'oyinza okukola kwe kumala ebiseera ebingi ng'okola ekintu naye nga tekirina kye kikwongerako wadde ggwe okubaako ky'okifunamu. Kale kirungi nnyo okusookanga okutegeera kiki ky'okola na lwaki okikola nga tonnaba kutandika kukikola. Enteekateeka y'obulamu bwaffe Katonda agirina era yagikola dda. Kale tetwetaaga ffe kumuyiiyiza. Mu Isaaya 46 okuva ku 10 paka ku 11 agamba bw'ati: alanga enkomerero okuva ku lubereberye, n'ebigambo ebitannakolebwa okuva ku biro eby'edda. Ayogera nti, okuteesa kwange kulinywera era ndikola bye njagala byonna. Kiki Katonda kye yalina mu ntandikwa y'ebintu? Yatonda ebintu ebirabika ng'abiggyamu ebyo ebyali bitalabika, so ye nga yali abiraba. Era ebintu byonna ebirabika
bya kiseera buseera, naye bye bitalabika bya lubeerera. Kino kitegeeza nti ensi erabika ya kiseera kubanga eva mu nsi eterabika. Mu butuufu ensi erabika y'entuufu okusinga eno erabika, kubanga byonna bye tukola mu nsi biva mu ffe munda. Teri kintu kipya ku nsi kikoleddwa nga tekivudde mu nsi eterabika oba ensi gye tuyita ey'ebirowoozo. Omuntu atatwala birowoozo ng'ekintu ekikulu mu nsi talina ky'asobola kukolamu, anti tasobola kuyiiya. Ensi eterabika ye yasookawo. Katonda n'ayagala okugaziya amatwale ge n'obuyinza bwayo ng'abuleeta ku eno eyaffe entonde. Nga bw'olaba obwakabaka bwa Bungereza bwe baayagala okugaziya amatwale gaabwo wano ewaffe, n'ensi eri eterabika bw'ekyo bw'ekola. Tuteekwa okuyigiriza abaana baffe abaddugavu nti ebintu byonna bitandikira munda, balemenga okuggwaamu okululunkana wamu n'okulwanira bino bye balaba. Balina okuyiga nti obuyinza babulina obutonda ensi gye baagala singa bayigirizibwa okukozesa amaanyi g'ebirowoozo byabwe. Obwakabaka bwonna bwe bugazibwa butwala empisa yaabwo eri ebitundu ebiba biwambiddwa, era n'abantu batandika okweyisa ng'abantu b'obwakabaka obwo. Kale ekirowoozo kya Katonda kye yalina mu ntandikwa kwe kugaziya ensi eterabika mu nsi erabika. Kino akikola ng'ayita mu birowoozo byaffe. Omuntu bw'awandiika ebirowoozo bye mu lunaku, asobolera ddala okukola ebintu mu nsi ebimufuula ow'enjawulo era omusukkulumu. Okuwumbawumba. Ng'otudde wansi, lowoozaamu. Bwe kiba ng'ekyennyanja kyatondebwa kuwuga, ekinyonyi nga kyatondebwa kubuuka, gwe watondebwa kukola ki? Lwaki oli mulamu? Okola ekyo kye wajja okukola? Olagawa n'ebyo by'okola? Okwolesebwa kujjira mu bitundutundu era kutuukirizibwa mu bitundutundu. Ky'okola leero si ky'ogenda okukola emyaka 5 egiddako. Kyokka buli ky'okola linnyo lya lujegere erikuyunga ku ddala. Osobola okuba nga ky'okola leero kirungi era nga kisanyusa, naye kyekituufu? Ebimu ku bintu ebiziyiza omuntu okutuuka ku ky'ayagala mu bulamu bye bintu ebirungi. Ebirungi bisobola okuba nga si bye bituufu era tebijjaawo bituufu. Kino kitegeeza si buli kintu ekirabika ng'omukisa nti kikkirize ne bwe kiba kirungi kitya. Tokkiriza bantu kujja mu bulamu bwo ne bakyusa okwolesebwako. Yigira ku bantu abalala naye weewala okufuuka bo, sigala nga ggwe. Omulabe w'okwolesebwa asinga ly'essanyu lya leero n'obuwanguzi bwa jjo. Biyinza okukulowoozesa nti otuuse era by'olina okukola biweddeyo. Era omukozi yenna ng'akozesebwa ateekwa okwerinda embeera y'okumwongeza omusaala. Ekintu kino kikwata abakozi obwongo ne baba nga tebakyasobola kulowooza kugenda mu maaso. Era okwongezebwa omusaala kintu kya bulabe ekiyinza okukukwata singa toba mwefumiitirizi oba singa oba tozuulanga kwolesebwako. Na bwe kityo kye wazaalibwa okukola kinene nnyo okusinga ky'okola kati. Kino kikozese ng'omukisa okubaako ky'otuukako. Goberera okwolesebwako, keeba embeera ki, sigala ng'oluubirira okwolesebwa kuli okuwanvu kwasooka okufuna mu ntandikwa y'olugendo olwo. Ebadde essuula yaffe ey'okuna mu kitabo Naawe Osobola ekyawandiikibwa Ssenkaayi.